Olunaku lw'eggulo ababaka ba paalamenti wakati emudde bwe bayisizza ebbago ly'etteeka eriwa omupangisa obwogerero ng'ali ku kizimbe kw'apangisa. Ebbago lino okusingira ddala liwa omupangisa omwagaanya okutegeera ddi ensimbi z'obupangisa lwe zirina okwongezebwa, nnyini kizimbe obutamala gafulumya bintu bya mupangisa nga tamuwadde ebbanga eriri wakati w'emyezi 3 n'omukaaga. Shall set out the following: A, the amount of the proposed rent, and B, the date on which the increment is to take off. Mu bbago lino singa nnyini kizimbe amenya obumu ku buwaayiro bulirimu waakutanzibwa ensimbi za Uganda obukadde 4 oba okusibwa sinakindi okukola byombi. Bannannyini bizimbe be twogeddeko nabo bategeezezza nti kino kibasusseeko era basabye ababaka abayisizza ebbago lino okuzimba ebizimbe ebyabwe kwe baba bassa bapangisa babajogere ng'okwo. Bano ba MP be bakireese kati baba be bakireese kiba kitegeeza nti be MP bajja kuzimba amayumba gaabwe ge banaateekamu abapangisa ab'ekika ekyo. Naye bwe kitaba ekyo toyinza kuddira muntu ng'ozimbye enju n'ogamba nti nno abapangisa obeere nga kumpi be bakuwa n'ebiragiro. Nelson Byekwaso mmeeya w'e Kajjansi agamba nti babagobye mu bizinensi y'ebizimbe kubanga kati omupangisa wakwegiriisa ng'ekigotta entula. Bagenda ne balyazamanya abantu ate nga bano bannannyini mayumba be bannannyini kusasula property tax era be tusuubiriramu ennyo. Kakati ate bw'obateekamu ebyo obanga tte omusolo ogw'ebitundu ebyo ebikyakula ebirina n'okubaako bye bikola ng'abantu abo tebajja kusobola kuwa misolo kubanga bw'abanga bamulidde ssente property tax gwe mugerekera anaamugjawo. Rose Namusoke nga naye alina amayumba g'abapangisa agambye nti kino kyakuwa omupangisa omwagaanya okunyaga ssente z'abannannyini bizimbe. Ate ongamba omupangisa amulumya emyezi 3 veena nti ate mumwongera emyezi emirala 3 ku mukaaga nga bw'afuna wadde nga ye yazizimbye. Kati bagenda kukekola kasonso wano bwe bakayo 3 n'amuluma ng'agenda n'ewala ng'agenda n'omulala awo mwaka guba teguggwaako. Kati bano baagala nnongoosereza mu tteeka lino nga terinassibwa mu nkola. Waliwo obukwakulizo nze ate ndiyirire anzibye gyekiri ekyo. Ndaba ng'etteeka eryo ffu Pulezidenti nga tanalisaako mukono yalisooseddyeko enneenya. Ekyo gaa nti omupangisa oba omugoba katugambe nti tasasula bulungi wabanga tasasula tosobola gaa nti ate muwe emyezi 3 oba 4 ng'ate olwedde alidde emyezi gye 3 oba 4 olwo gobeera obuto oviiramu awo. Kyetusaba awo ennongoosereza bagituteeremu. Bano nabo baweze okuteeka amateeka amakakali ku beetaaga ebizimbe byabwe kuba n'omusolo gwa property tax nagwo gubalindiridde. Naye bw'ogaa nti omupangisa omuwe bbeetu ye yeerowooze nti tujja twongeza omwaka ogujja, ekyo kiba kikalubye nnyo, kiba kikalubye nnyo olw'ensonga nti property tax tojja mutuukiriza mu budde. Omukulembeze w'eggwanga kati yalindiriddwa okussa omukono ku tteeka lino oluvannyuma litandike okukola. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.